moye genda kunomya obulamo genda puntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Bolabe abana abato aye mukama yanga engato gwe ubwango bw'ekitabo abazadde bamanyi mugenzi ku ssomero oyo gwe muli naye mumuyita mutya mweze muno mukola ki bintu byammwe bibeera wano bintu ki ebibeera wano mufulume n'ebintu byammwe ebintu byammwe bemazza kunana mufulume era bafulume nabyo banna mufulume n'ebintu byammwe byemuzza okunona wano buli omwaka ate ebintu bye byazza okunona wano mufulume wano buli mubiri nga bwebisi oba temwaleseeyo buliri mubeera wewammwewa buli omwasoma enamba ya maama ye wano anaine yatayo era mubakubire buli omwasoma enamba ya nnya wano zesiranga yatayo leete simu eriko yatayo buli omuntu soka tukubira maama we asooka atunyonyola baba bagambye kunona wano ebintu nina essomero lyawa gye basomera wali mu kiko eringa gende nabbi Obutambi buneno mbukulazeeko emirundi egiwera omusajja ono yes mukozeko stories ewerako nga 3 nga ze akola ebintu ebyenjawulo. However kuguno omulundi waliwo yamukutte nira nga ategeeza eggwanga nti ono omusajja mufere nira nannyonnyola n'engeri kijali mu kubeera nga aferamu. Kyokka ate n'akatambi k'aba student be baasanze mu kifo ky'okugenda ku ssomero nga waliwo omuzigo gwe bayingiddemu okubeera nga bakola ebintu byabwe bigenda mu maaso kwegamba nako kewunyisizza abantu byonna byonna mbikuletedde bani no SMX Media nkwaniza nnyo gwe gubango emirundi gwo gusose okulaba content waffe kankusaba subscribing onyigene notification bell nkutegeeze nti ffe tuba ne updates buli lunaku buli saa story ogira bwe tugikolera esinga okubeera ekikunti stories after ziconverting enzibeera nga zokaddatawo aleme kubeera nga agenda mundi kankusaba subscribing onyigene ku notification bell. Yes, ndowooza katutandikire w'omusajja pastor omufere sagala kumuyita nnyo mufere naye okusinzira Akatambi actually katutandikirawo okusinzira Akatambi kana kali mu kutambula ku social media platforms ez'enjawulo. Omusajja ono ya trendinzeeko nga jaba ebintu mu bitundu ebyekyama eby'abakazi n'akwata mu mabeere n'ajjayo ebintuntu ate ng'omukono aguteekayo abalaga temuliimu kirimu. Guno omulundi omusajja agezaako okunnyonnyola engeri gy'akikolamu neera w'otunula mu Katambi ddala nga kituufu yandibeera nga yengeri gy'akikolamu kubanga waliwo ennyumba emu neera gye yalibomolakaawo waggulu n'akulaga nsima muzimbisa abantu biki naye abantu abateera ebintu mu mulyango agenda okugira bw'ati ng'ebintu ddala kituufu mu ebiri. Naye omusajja ono agezezaako nga bw'asobola otunnyonnyola engeri gy'akikolamu naye otunulira procedure engeri gy'akikolamu ddala yandibeera nga yeeyo. Kanka kutereka Akatambi nawe osobole okubeera nga okeerabirako. Baganda bange Babakwatidde omufere ono omusajja mufere kifere kakati njagala mwetegereze agenda kusima ku nnyumba eyo naye alina obuntu bwakwatidde mu ngalo eyo ogwo omukono ogulimu essaawa. Njagala mwetegereze mulaba engalo bwe zizimbye wakwatidde omuyini bamuguyita muyini simanyi naye mwetegereze engalo ze zizimbye bw'oba okutta enkumbisi bwe batyo bagikwata kati yeefuula ali mu kusima eddogo awo weriri naye njagala mwetegereze waliwo akavidiyo kagenda okutuuka ayimirizeemu then bw'amala ddemu asime bw'amala engalo azite mugenda kulaba engalo agenda zita obugundi bugwe ye bw'ayita eddogo abusuule mugenda mwetegereze omulaba mwetegereze olaba azisudde omulabye nkatadde mu slow motion njagala mwetegereze ng'asimawo mwetegereze n'asima alaba enjala alaba engalo n'azita olaba azitadde waliwo obugudde ddamu okeetegereze bulungi buubwo kamu kaakano kalinga gold kafaanana ka gold kati bugudde buubwo kamu kalinga ka gold n'obulala buli awo waali mu kubujja mugenda kubulaba ng'abukutte mu ngalo ndooza mulimu ne bukoyini ono gayi mu ffere wamana mulaba kusima mabeere g'abakazi ng'alina byajjayo akati kano omukutte mukutte lubona mukutte live
mukutte nze mulina mwetegereze ka vidiyo ate musharinge mulabike nti katuuka ku balala bona. Laba okalaba akagoodi ke mbadde nkugamba obubona yabutadde nga mbulaba ndoza nammwe mwalabye tuli ku mufeero n'omufeere muzibu. Obulaba pasita abafeere waliwo oli yazimba Kanani etaggwa yasoloza ssente za Kanani ezitaggwa be bano yasonda ssente za Kanani n'azimbamu ennyumba. Ate munanga wali abakazi bafeerebwa basobola obbafeera Katonda abamazi. Eyo nga tuvuddeyo emboozi y'abastudenti bano actually kanemena kugyogereramu kubanga akatambi kankakuwe bwina osobola okubeera nga okeerabirako naye nga sinabeera nga nkakuwa kankusaba subscribing tojja kubeera nga missing updates nadda nanga zino. Bolabe abaana abato naye mukama yambala engato gwe mu bwangu bw'ekitabo. abazadde bamanyi mugenzi ku ssomero Oyo gwe muli naye mumuyita mutya? Mwezze muno mukola ki? bali mu yunifoomu. Bintu byammwe bibeera wano. Bintu ki ebibeera wano? Mufulume n'ebintu byammwe. Ebintu byammwe bimazza kunana mufulume naye. era bafulume nabyo banna Lwaki? Mufulume n'ebintu byammwe bye muzze okunona wano. Buli omu akwate ebintu bye byazze okunona wano mufulume wano. Buli mu bibiri nga bwebisi. Oba temwaleseeyo buliri mubeera we wammwe. Buli omu asoma ennamba ya maama we wano. Anayina eyatayo. Era mubakubire Buli omu asoma ennamba ya nnyina wano. Zesiranga eyatayo. Leeta essimu eriko eyatayo. Buli omu tusooka tukubira maama we asooka atunnyonnyola baba bagambye kunona wano ebintu. Nina essomero lyawa gye basomera. Wali mu kiko. Eringa gende nabbi. Eyo ye St. Catherine. So atwala gadi mwana. Onenya basomesa. Kati bo balabye muti. Abasomesa tebabimanyi. Nakuza omubbizi baana. Baba beereriye wala. Bali muli munaani. Muzadde naawe kikwatako. Naki ulokera ndonga alina amannya gwani? Olina emyaka emmeka? Wali musiinya ki? 13. Jesus Christ. 13. Mwotandise bukyali. Oli musiinya ki? Mulimba school fees nga bunyabunya baana mmwe. Jangu wano. Sente bazijja mu looni bambi bamama bammwe. Zalooni ne weewola n'otoba. Jangu wano wali bali. Oli ayambadde akapiigu. Kuliko akapiigu ku mikono. Naye bannange. Baleka baweddeyo. Tasobola kugenda tajja kusobola. Oyo mumuyita mutya bwe mbadde naye? Wali bwe mumuyita? Lwaki mbadde muno nga mukaddeyo? This is not the first time when you're entering the field. Every day mubadde muyingira wano. Mubadde muyingirawo oba temuyingirawo? Ate nze saagala yeegaana. Ate ennamba ya maama wange. Mulete ennamba z'abazadde bammwe. Emuzimanyi. Ati tulagirire wadde mubeera kugendayo. Abato bazimanyi agera basanga. Nasi kyegamba baleke banaabasanga. Banaabasanga nsangi. Bannange. Tabbu yennyini.